nze wano ndina obuzibu. Omwana wange simanyi kitaawe amuzaalira ddala. I don't know the father of my child. Waliwo abavubuka be nebaka nabo omulundi olunaku lumu. Babeerawo. Nabo baaze wano nabaleese nzijjo ntangaaza obuulire kituufu taata w'omwana omutuufu. Baliwa bayite. Call them, where are they? Brian ne Amos mujje wano. Ben ne Amos. Ben ne Amos muliwa. Kino kika. Otyo Bitabuse. tunyonyole Tell us about it. Otyo Pastor obuzibu bwe nasanga. neyogera nnyo. Speak louder. Pastor obuzibu bwe ndina bano bombi simanyi taata w'omwana omutuufu. Wanje Simanyi taata w'omwana omutuufu. Speak louder. Buli gwe ngendako ng'omusa buyambi ankuba bukubi nenzirako no nankuba nenzirako ninankuba nga bagamba si ye taata waabwe omutuufu. Bampa omu ampa obuswazi ng'agamba nti abumpa lwakuba yagala aliwa tunyonyole. Ono ampa obuyambi obuswazi obutamala nga yagala muzaalira omwana. Nono naye nampayo obwampaddeyo naye nga yagala muzaalira omwana. Pastor ono najjamu embuto ze 3 kati Nebako. Wait. Ono akuwa obuyambi. naye pastor bampa obuswazi tebusobola butono bamala gampa naye nga banejjako bwejja pastor. Kati obuyambi bwakuwa bwa mwana buba bwaki? Pastor si bwa maana agamba nze ayagala muzaalire si bwa mwana. Ate ono si mwana we. Abagamba mbusi mwana waabwe nange simanyi taata waabwe omutuufu. Naye bonna wabakozesa. Ye pastor. Idi. Pastor wamaze emyaka emmeka? Bonna wabakozesa ku lunaku lumu oba ennaku za njawulo? Olunaku lumu pastor. Bonna baluganda? Kazi muna. Pastor si baluganda. Kati ono yo omwana tamukkiriza. Pastor bonna tebamukkiriza. Bonna tebamukkiriza omwana. Yesebo. Prophesy, man of God. Omunyankole agamba ekintu nga kirebaga. Chaba too much. Okay. Mukulu. Sebo. Wanyi musomba. Nsonga ki ekulowoozesa nti ono mwana si wo? What makes you think that that child is not yours? Kulwonsonga ono mukazi nali mukozesa naye nagenda kuwulira n'ono amukozesa kyova orasobola kukkiriza omwana. Sebo. Nsonga ki ekulowoozesa nti ono mwana si wo? What makes you think that that's not your child? Sebo ono mwana ndaba ebigere si byange ndaba n'enkoona si yange. N'enkoona si yo? Si yange musumba. Ebigere si bibyo? N'enkoona si yange. Kubanga sobola okulaba omwana wange kubanga nemanya nti kuno wange. Nyabo abantu bano wabamatiza otya? How have you convinced these people okukkiriza bajje wano? to accept and Banga come? pastor bonna bagamba nti banjagala ate tebakkiriza omwana. Kati nabagambye bwe muba munjagala tugende wa pastor tegere taata we omutuufu. Bwe nasanga nti omutuufu awo nga gwe ngenda naye bwe nsanga nga si mutuufu kati nga nkivaamu. Kikyolifa teweerabidde. What is it you cannot forget in your life? Hallelujah. Amen. Mukama mulungi. God is good. You meet them Wabasinkana on one day. ku lunaku lumu. Then after Oluvannyuma 1 week, oluvannyuma lwa wiiki emu you meet a man who called Musoke Ronald. wasinkana omwami omulala ng'ayitibwa Musoke Ronald. Do you know him? Omumanyi? Ye pastor amumanyi. He's the father of your Ye child. taata w'omwana. Now,
kakati obadde omusiba mu family tali ya mwana. you are chaining him in families that are not his. You look that Musokero. Noonya mwami Musoke He's the father of your kuba child. ye taata w'omwana wo. Pastor, ekizibe kiriwo kati yali abeera muno mu Kampala kati yavaayo ali gundi. Ali ku boda ya Rwanda. Kati taliwo mu Kampala kati obuzibu siina sente zimumutwalira mugambe nti ono ye mwana wo. Naye obadde oyinza n'omulowoleza. Obadde oyinza n'omulowoleza nti 100% obadde omanyi bano. Mbadde manyi bano pastor. Ono enkonda si y'oli. Nebigeresi. Omusajja yabirabiddewo. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Clap for Jesus. Kakati ku basajja bano bonna of these two guys, olinako omutima is there anyone gwe that gwagala? you feel your heart wants? Pastor, nedda bano abatumbaafu bambonyabonyeza ekimala kibooko zendidde zimala bankubye enkumye bonna. Tobaagala. Pastor, kibooko zendidde nze mbadde njagala kumanya taata waabwe omutuufu. Ono mutumbaafu amanyi laavu nnyo pastor. Wangi? Ono musiru. Laavu yakimanyi. Alina laavu. Ono alina laavu? Alina laavu pastor. Ate ono? Naye oyo tamanyi bambi. Wazaala yaabo. Kyolifa teweerabidde. What is it you cannot forget in your life? Kati ono y'omwagalako ki? So what do you like about him? Pastor, ono lwakuba alina sente. Ono ye talina yadde n'olwataano naye yeeyiiya. Tegamba tukole ono alina laavu. This one has alina love. laavu nnyingi nnyo. Ono alina sente. This one has money. Naye mu bya laavu mufu. Oyo mufu nnyo. Abaaye! What? Ebintu by'endaba mulowooza tebinkungula. Nedda. Mulowooza sikuze. Ebyewuunyisa tebigwayo. Microphone. Kati ku bano bonna Now of these two, ngenda kusaba I'm going to pray. Mukama kuweko omusajja. So God gives you one man. Sebo Wangi mushumba. omukazi omwagala. Omukazi mwagala. Sebo Wangi musumba. omukazi omwagala. Mwagala nnyo Kamara wadde ndi mwavu. Nekyemanyi Mukama ajja kumpa ssente. Mwagalire ddala. Wadde ndi mwavu nze mwagala omukazi wange. Sebo okimanyi nti omwavu akututteko omukazi? Do you know that the poor man is taking the Omwavu woman? akututteko omukazi. Tasobola musumba nja musiba. Ojja musiba. Kiki osuubira okukolera omukazi ono? Osuubira mukolera ki? Ono mukazi njagala kumwasa mutwale mu maka mwanjule waabwe ate mukolere ne business. Yay! Sebo owulidde Gentlemen, ono byagenda okukola gwona obisobola. will you manage? Nze siina ssente za musiba. Naye ki kyolina? Ndina amaanyi nja mwetika. Ate ndina neeraavu. Olina ki? Neeraavu. Raavu yo ndina neekakasa. Nyabo ono alina ssente. This one has money. Ono alina laavu. This one has love. Ku bano ababiri Mukama ayagala Of the two, kuwako. the Lord wants to give you one. Ogenda ne laavu oba ogenda n'owa ssente? Pastor, mpozi bonna mbawa ekisanja. Kyukira buli mukazi akulirayo omugamba naye agakazi mumanyiira. Nyabo bw'onoobawa ebisanja Yes, Pastor. lwaki?
kati kubanga bombi bandwanira kati gwalina okunsalirawo ngende ne laavu ngende ne sente pastor gwalina okunsalirawo kyengenda nakyo agende naki abantu 5 mujje 5 of you come. agende naki agende ne sente abakazi twako obonaabona agende naki Agende ne sente. agende naki Nsumba agende naye agenda omwanjula awese bazadde b'ekitiibwa. omulala abalala agende naki Abeere n'omukwano pasito basabire bafune sente. wano abeere ne laavu Ono wa laavu yasinga. Obasabire bafune sente. Basabire bafune sente agende n'ono wa laavu. Omukwano ono gwaba agenda. kikyalifata weerabidde What is it you cannot forget in your life? agende naki Pastor agenze ne sente tebajja kulya mukwano. Laavu tegula mata. agende naki Sente n'ompala nywera mikuwagende. sikutegedde Pastor agende ne sente. dayira laavu omanyi kye bayita laavu Do you know love? pastor agende ne laavu agende ne laavu wama ndi naawe agende naki pastor omukazi agende nowa laavu kubanga sente sawa yonna zigwawo naye laavu tegwawo agende nowa laavu laavu esinga buli kimu wangi Agende ne wa sente kubanga ono mwavula bwe talimu sente tenyuma. katonda wange agende ne wa sente era awali sente omukwano ogujja wangi agende naki Sumba Yesu yebazibwe. amiina Agende n'owa sente ajja kusoma laavu. So alivu basoma nsome ajja kuyiga. katonda wange Wamagenda na wa sente. katonda wange walayi musumba abakazi bajja tumanyira nnyo olw'okuba tuli baavu naye kati omukazi ono alina ogenda n'owalaavu ge mazima kubanga saawa yonna sente era sitiru kati wano waali lwaki ayagadde oli bonna n'agamba ona ajja bakwasaganya ekitegeeza alina ono walaavu okitegeera ono wa sente ajja kuba amwagalako ja sente okitegeera naye agende n'owalaavu guli wono era gende nono abesente batukoyera okuba tuli baavu Pastor agende ne laavu kubanga owa sente abasajja abalina sente nga tebalina laavu bamanyira. dayira wamma I know the pastor of Kawala can pray for this boy to have the money because Lord is not for you cannot buy it. It is from the heart. So he can love her. That one is already there in her heart. I want him to pray for this boy to have the money, and yet the love is there already. Musumba asabire ono afune sente atwale emaali. And you? Praise the Lord. Amen. Pastor, njagala kusabe agende ne musajja oyo ono walaavu bakyogera batya mu lulimi lwo yogera mu lulimi lwo in your language. Okay, Pastor. Awi bilaka ga mwanken mwanchino wewe. Agende naki? Pastor nze ndi mukazi mukulu. Owalavu yasinga. Owalavu yasinga. Wangi. pastor agende n'owalaavu nze n'oba olina sente kati olina laavu nkuddukako katonda wange Pastor nze ngamba agende n'owalaavu ewatali laavu omukwano tegunyuma. awatali laavu omukolo tegunyuma. pastor landiyo tasobola kujja nakonkona n'omukazi landiyo di nyina laavu agende n'owa sente lindako landiroodi tasobola kujja n'okola ki nakonkona kusaba sente n'omukazi landiyo di nyinawo laavu temukolera twagala sente mbulandiroodi bwajja n'akonkona tosobola omunyumiza nti nina laavu. Bw'oteesa ki? nze banaye musumba kyeŋŋamba mwana muwala genda n'owa sente laavu ennaku zino terina makulu mwana landiroodi akuliiramu awo mwana owa sente
ajja nakuyamba ekizibu ky'olina engeri gy'olina n'omwana oyo genda n'owa ssente mwana. Musumba nze kye ŋŋamba agende n'owa laavu kuba bajja kukola bafune ssente. Musumba nze kye ŋŋamba agende n'owa ssente omusabire naye afune laavu. Okay. Musumba Wanji? agende n'owa laavu bajja kukola bafune. Thank God. Amen. Pastor, according to me, let this guy go to that lady. Because that guy had already money. Tomorrow he's going to get money, another woman. So this one will keep love. So that one will buy another woman. Let this guy go with the woman. This one? Yeah. Which language are you using? I'm using Lugbara. Yeah? Lugbara. What? Lugbara. Lugwala? Yeah. How do you speak in Lugwala? Yeah. Let her to go with this man in Lugwala. In our language it says, if emvadi madu okudeni. If emvadi madu If emvadi madu okudeni. Again? If emvadi madu okudeni. Ife. Vadi. Madu okudeni. Makudu bakudu beni. Yeah. Madusi. Kati ndi muzimu nnyo. Agende naki? What about Musumba agende n'owa laavu olw'ensonga ni wanaagenda n'ow'essente era si omukyala ajja kusigala abaliga. Kale amaleka agende n'owa laavu basabire bafune ssente. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. A mighty arm clap to Jesus. Okay, this is a conclusion. Kuno yeno yempunzika. Oh no. This one. No. And that one. Tekuli musajja wo. No, none of them is yours. Genda Mukama kuwa musajja wo. You go let God give you your own. God bless you. Kama abawo mukisa. Chicho olifa tuweerabidde. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo chicho olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.